Miss Uganda contestants that's 2024-2025. Muli mutya? Muli bulungi? Yes. Ova mugundi ki? Bawakiswa District Central Region. Kita kusikiriza okujja okujoininga Miss Uganda omwaka guno. Zenga nankabira Mercy Albright. Inegomba nnyo ate bulijjo njagala nnyo okulwanirira obulungi bw'obwongo bwe bayita mental health awareness. Tufiirwa abantu bangi abaana okuva ku masomero kubanga tewali spaces ziri safe banabana okweyogerako okuyimirirako ngabo ate ng'eggwanga tetusobola kukula n'oba oyagala omwana agende ku ssomero ng'obwongo tebuli bulungi there is nothing that will go on. So I'm here to create safe spaces for all those people there. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 24. Osoma? Nsoma nkola nziribwa oli otya? Ndi olutya eddoboozi muliwulira owedda mpogana nino kyaringa mikwano gyange. Ovaawa? Nze nva Mpigi Central Region. Ekyansikiriza okusinga okujja wano Miss Uganda nzikiriza nti eno ye platform esinga omuwala yenna ayagala okukola change eri community ye n'eggwanga lye kati nze change yange gyenjagala okukola ye girl education. Wala bangi okuva covid we yatuukawo badde emabega mu education yaabwe nga nzikiriza nti eno platform ke katuuti akasinga nza okuyimirirawo banene bana abawala abakosebwa ennyo covid ne batadde mu masomero. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 21. 21. Boyfriend wamuleseyo? Siina. Mama oli otya? Oli bulungi? Kijja kusikiriza okujoininga Miss Uganda. Miss Uganda ewa abawala bonna omukisa okujja okukola enkyukakyuka mu nsi yonna. Nange ekyandeese wano njagala okukyusa obulamu bw'abantu nange kennyini ng'omuntu ne developing ng'omuntu ne bettering. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 21. Osoma okola? Nsoma. Oli otya? How are you? Kozi oli wa luzungu? How are you? I'm fine, thank you. Are you okay? Yes, please. What made you join? Miss Uganda. What made me join Miss Uganda is the platform that it gives. And secondly, I would also love to advocate for the rights of young people, young women, and the youth out there in different ways, and also have the younger people look at me as a role model. Oh, okay. How old are you? 21 years old. Are you still studying? Yes. Okay. So, jangu mama, nawe gwe gwe mansembe oli bulungi? Yes. Kiriwo? Tewali. Kiriya? Yes. Kiriya. Kyakuleetedde okujoininga Miss Uganda noga mu mwaka guno nange kanzije? Ebadde vision yange kubanga ndi muto. So. Kati wakuze? Yes, kati nkuze amabaga 18. Olina emyaka emeka? 22. Kiki osuubira mu bootcamp wakati mugera mu bootcamp? Kiki osuubira mu bootcamp? Nsuubira okuyiga ebintu bingi, grooming. Olina talent? Talent yange bingi, kuyimba, kuzina. Ozina? Eba beekundi mmwe. Okay. Olina talent? Weaving. Kutunga. Kiki kyakuleetera okujoininga Miss Uganda ogamba omwaka guno kanzi? Wangi? Kiki kyagambye mbula omwaka guno leero kanzi ejoininga? Ekyandeese wano. Inspiring nze n'ogamba let me join Miss Uganda. I'm here because of one major reason, Okay. and that is to represent someone who is mentally ill like me. Because I've been a victim, but God helped me. I made it to this level. I'm in senior 6 vacation, but I'm here because of God's grace. I made different mentors who helped me and showed me that I have a purpose. So I'm here to represent other young girls who think that they've lost it all, to raise them up, and I be an example to them. Okay, thank you. Okay, you tell me what inspired you to join Miss Uganda this year? Well, I'm passionate about women empowerment, and I love to see when women are confident. So every time I watch the Miss Uganda pageant and I see confident women, I get inspired. And so I was like, before I join the industry that I want to join, probably I could do this just to have it in my record as something that I've done before. And I've come to have fun really, and that is exactly what is happening. How old are you? I'm 22. And what's your talent? I'm a singer. You're a singer? Yeah. Wow, so we have that. Get ready for me. You're ready. Miss Talent. Okay.